tugenzeko mu ndobeso katulabe munnaffe ono yagamba atya. Hello. Jebale nyabo. Hale bambi nao jebale. Nze bampita mukunja wa BTFM wano mu ndobeso wampereza ka message oba wiki ewedde obeeri sikyajjukira. Wampereza ka message nongamba nti oyagala kubireko. Amanya gange Prosi mukunja. Bakuyitani? Prosi aha. Kakati. Prosani. Nakamya. Prosi nakamya aha. Mukunja. Wanji? Ina vizibu. Aha. Magina nefu na abasajja. Aha. Omupasta. Aha. Omulala mwana asomera akyasoma. Aha. Omulala businessman kale ngabo manye. Ng'omupasta ono wabalokole? Pasta wabalokolera. Yeah, naye musigazi gwe naawe weetiba. Akati. Ne mukunja mutuufu kakati nafunamuko obuzibu. Kati bwena bafuna kale nasooka nembeera mu mbeera nnungi nga nfunira buli wamu pasita nampaayoko nalina ne boyfriend oyo asomanga naye ampaayoko n'omusale n'omwami omulala nga ampaayoko ku sente naye nze nfuna okusoomoozebwa kungi. Kakati gwe kyogagala okuŋŋamba nti wali ofunye bakufunamu ssente? Ate nali nfuna baaki era nali nfunye bakufunamu ssente. Kakati oluvannyuma ennyo manyi oba waliwo omuntu eyankola ekibi mu bboko omulala pasita omulala mwana muto akyasoma omulala ndaba tabiriiko abeera bize naye kakati najja neefuna ebintu ebinumbagana ebinkuba mayembe gankuba naye ndeekaana ku kyalo mayembe gankuba naye ndeekaana ku kyalo bambi newemba neebase ekintu kijja nekintugana nekinkozesa ng'omusajja nenzuka nga ndeekaana nnyo ondya mutuufu ndi mu mbeera mbi simanyi oba kiki ekyabaawo. Kakati kyembuuza tokaaba kyembuuza kakati gwe ekintu ekikozesa okiraba kijja nga muntu kisolo kiki? Kikiika kiringa muntu. Egamba bijja byanjawulo oba kijja kyekimu nga kifaanagana? Kijja kyekimu naye nga tekisooka kuntuga ate olumala nekinkaka nekibanga ekinkaka kunkozesa kati olwo nenzuukuka nendwanagana nakyo. Sorry. Otambuddeko? Tambuddeko ko. Nabagamba nti waliwo omwamusajja eyakinkola. Kati gwe ono gwe wampeereza gwe yagala tulobese? Laba oba yeye nange mwetondere nabengamba mu buzibu kubanga ansula bubi nentuula paka kumakya kubamba sikyasobola kuddamu kweraso tufundi mu mbeera ndi mukoyi. Iyo kati ono enamba yono gwe wampeereza bamuyitaani? Bamuyita Edison. Oba nina kyena musobya mwetondere nsobola okudda mu mbeera nterere. Kale beerako ku simu tovaako. Pozi gwani? Halo? Pozi gwani? The Prosani? Nakamia. Halo? Mwana wange Edison. Halo? Edison. Nkuwulira bulungi ssebo. Kakati Edison. MZ. Nze ndi musawo Muganda. Musawo Muganda papa. Ndi musawo Muganda ndi eno saidi ze Mubende. Ssebo. Naye nga bwe ntunula wano bwenti mu bajjajja bwe nyenyaamu bwenti mu nsaasi wano. Ssebo. Kindaga nti gwe Edison kubanga nekifaananyi kyo nkiraba. Ssebo. Kakati omuwala Prosi Nakamya omumanyi? Prosi Nakamya yagambye waawa. Aze simubuuza gy'abeera naye ye mulwadde wange gwenkolako era ngenda kuddayo kumulaba nkya olw'ensonga yazze
nembako bye mutuma naye bwe nyenyaamuuko wano bindaga gw'obikola naye lwaki tomusonyiwa ne tulefuna engeri gye tumutaasaamu kati obuzibuze muntabula abasawo nga bw'ogambye nti oli musawo kati Frost bwe yazunze ennyo ye n'alaba ng'alina kujjaawo omanyisebo anti kakati kindaga nti gw'olina kye wamukola naye ng'ate era n'okumuvumula gw'olina okumuvumula leka ekintu kye yankola siyinza ddala era n'ebintu bwalivudde ne ku simu yange anti labayo tuteese ekintu kye yakola omuntu n'omuweerera okuva mu P7 paka watuuse okusoma paka n'amalako ebbanga lyonna nga nze muliisa nze musomesa paka emisomo gye kumala sisobola sebo anti kakati kiki buzibu ki obwagwawo muweeredde okumala emyaka 6 nga nze muliisa nze musuza kale nga fayini mutwalanga mu kyalo kange kuba namufuna akyali muto ne muweerera okuva mu S1 paka mu siniya ya 6 n'agenda ku koosi nga siyinza na kuyinza sina kinteesa naawe wali badde omusonyiwa leka siyinza kuteesa na Frost ku kintu kye yakola kuba ne mu budde buno bwenjogerera simanyi gyali ebyo byonna olwamala okubaawo asomye amazeeko nduuse we nali badde nesiirira naye simulabako kati ate yaddukireyo sisobolera ddala kumuyamba ku kintu kye yankola nabuuzika nga afunyemu musajja mulala sisobolera ddala kubanga naye n'obudde bwange bungi nnyo sente zange ne buli kinaba kigaanyi wange nja kutambula paka kizeeri naye bannange osunguwadde nnyo mukulu no ne bwoba gwe naye noono obudde bwange bungi nnyo sente zange bumanyi ez'ekivubuka anti kakati labayo sebo sooka olabe kati ogojja kulowooza nti gwe mumanyi wekka naye naffe abasobola okutuusaako ekizibu weetuli tosobola kuntuusaako kizibu bw'obanga okintuusaako ne Katonda aba alaba nti ndi mutuufu naye nze ku kye nakola ekizibu okukituusa ku Frost nze mbadde mmanyi alya nakasasuddo nga mulalu baddanga yennyini ate ntalabonebone nnyo nakamya yogerako naye wuuyo watomumpa namumpa sirina kyenjogera naye sirina kyenjogera naawe sirina kyenjogera naawe ebituli wansasula tewali nabyokaba obwo obuziga bwa kirogo olina nagwalalu njaba kunsonyiwa mukwano oba oyagala siyinza obeera luddawa mpulira mbu wafumbira olina abasajja balala mbeera eno mukwano naye emirembe gyantabuka kumpezi nsonyiwaempale bwange obwekinaku obudde n'omuzika nga ogenzi n'abasajja balala kati ate olaba nga nze nsinze nti ekyamanyi ogenze ku basawo nsaba kunsonyiwa mu kituufu nali simanyi nsaba kunsonyiwa mwali butabwe mwali bunsumbuwa naye kati nakula oyinza okudda ewange naye nsobola okudda mukwano wangi nsaba kunsonyiwa ebyatuukawo byonna mukwano naye simanyi bwali buto naye kijja kusonyiwa naye mbutuufu ndi mu mbeera mbi bebi bwemba nina kye nakukola nsonyiwa oba kuzaala nja kujja tuzaale bebi si gwe omuzadde wekka mukyala azaala mu Uganda nsobola okufuna omuwala omulala asobola okunzaalira mukwano oba sente zo zonna kanti noonya ezikasebeddo onaako sente mbeka omanyiza obalanga oyinza okubala sente z'olidde nizowayonoona nti ozinzirize ebyo byonna temulesiyinza njakusasula mukwano bebitofaayo nkwegaliridde naye nja mu mbeera sente zoyagala okunzibalimeka ate ekyo kyendakola si kyekyali kirina okutuukako ze ndajagala ogw'eddalu okyabonabona nnyo Eddie tokabya bwoto nawe mukazi nze mukunja wa BTFM mu ndobeso mbadde nkusaba omusonyiwe mukunja gwatwala mukazi wange asooka olinde sinze